Olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozezza olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda olwa Buganda Youth Council. Nyaniriza olukiiko olujja era ndutongoza Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Katikkiro bw'atyo yeebazizza abavubuka okusoosowazanga okuweereza Obwakabaka n'abakubiriza okuba abamalirivu mu buli kye bakola okukosa okulwaniranga omugabo gwa Buganda mu Uganda ey'awamu. Kati ebya Buganda ani agenda okubikola by'oyagala bitereere? Ani anaatuukiriza ekkatala Kabaka lye yabawanga ab'omulembe gwe? Nammwe bwe mutambula eyo nga muweereza wano mu Buganda naye mujjukire ne mu Uganda tuyinamu omugabo. Temubongoota ne bagutulyako. Abawadde gaabuwa bakimanye nti omulembe gwa tekinologiya nga balina okutambula nagwo bwe baba bakukyusa obulamu bwabwe. Tekinologiya kambabuulire ataamwettanira ensi ejja mumuleka emabega. Omuvubuka alina okutambulira mu mbeera eriwo. Omuvubuka ow'omulembe omutebi tosobola kwesa kompyuta. Katikkiro wano waasinzidde n'avumirira abavubuka ensangi zino abeegumbulidde omuze gw'okukozesa eddagala okufuna amaanyi g'ekisajja. Mukubiriza abavubuka okwewala eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Amaanyi gababeeredde ki? Ensonga eno nkulu ebasanyusa ne museka naye nkulu. Ono agamba bangi ku bo bamaliriza abaluguzeemu obulamu. Manyi abantu abafudde nti bamira ddagala lisimanya ly'amaanyi ga kisajja. Abantu bafa. Oyo Viagra atta. Singa omumira ng'omutima mulwadde, ng'olina sukaali, ng'olina entunnunsi. Baabakulembeze b'abavubuka abakalaatidde okusitula eddoboozi lyabwe balwanyise okukozesa ebiragalalagala n'omwenge ebyeyongera buli lukya mu bavubuka. Waliwo ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu bavubuka ku nsonga y'ebiragalalagala n'omwenge. Bangi be mulaba bakola ebintu bitategeerekeka biragalalagala n'omwenge. Ku kuyingira ebyobufuzi abavubuka abawanjagidde okusookanga okubaako kye beekolera era n'abakuutira batunule enkaliriza kw'abo abasaba obuwagizi balonde abo abalina kye beekoleddewo. Oli ayagala okugenda mu byobufuzi asooke yemanyiiza obuweereza. Era tusaana tutunuulira abo abagala okugenda mu byobufuzi abavubuka ba wano tubabuuze ebibuuzo nti alunda, alima, asuubula, akanika, amanyi kukola mulimu ki? Minisita w'abavubuka ebitone n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Robert Sserwanga akubiriza abavubuka okwettaniranga okumanya n'okunoonyereza n'akuutira abalondeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abavubuka abali wano okusitula okumanya kwaffe soma. Kikulu oli mukulembeze olina okumanya ebintu bingi bakusuubira okumanya okuviira ddala ku by'amakulu paka ku muntu ayayimba kinnawolovu. Omulangira David Kintu Wassajja nga muyima w'ekibiina ki Buganda Youth Council atenderezza omukulula ababaddeko gwe balese n'akubiriza ababaddidde mu bigere okunyweza empagi n'ennono za Buganda. Abavubuka b'omulembe guno okutwalira awamu tubeeyanza olw'obwagazi n'omukwano gwe mulaze Ssaabasajja obutamutiiririra naye ate n'okwongera okunnyikiza ebyo byonna by'abagambye n'enteekateeka z'emmengo. Baabalondeddwa ku bukulembeze buno beebazizza obuweereza obubaweereddwa ne bawera okutwala ebyo ebibakalaatiddwa okukosa n'okuteeka ettaffaali ku Bwakabaka. Ndi mukakafu nnyo, ndi munywevu okulaba nti obuvunaanyizibwa buno mbukwata n'amaanyi, mbukwata n'obumalirivu, mbukwata n'okwewaayo okulaba nga ntuukiriza ebyo ebinsuubirwamu. Neebaza Ssaabasajja era ng'abavubuka tugenda kukola n'amaanyi obuteebalira. Nzikiriza nti luno olukiiko olulondeddwa olunaku olwaleero tutandise era tugenda kukola. Tubadde tukola nankubadde nga tuli ku lukiiko. Kachigenda kusukkawo kubanga tufunye omukisa gw'amaanyi ate okubeera ku lukiiko. Bano baakukulembera ekisanja kya myaka 2 okutuuka mu mwaka gwa 2027. Olukiiko luno nga lugenda kukulemberwa ssentebe waabwe Derek Kavuma. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.